Okubikkulirwa essuula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo ne ndaba omwana gw'endiga ng'abembula emu ku nvumbo omusanvu, ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera n'eddoboozi ery'okubwatuka nti, Jjangu! Ne ndaba era laba embalaasi enjeru n'oyo agituddeko ng'alina omutego, n'aweebwa engule, n'agenda ng'awangula, n'awangulira ddala. Bwe yabembula envumbo ey'okubiri, ne mpulira ekiramu eky'okubiri nga kyogera nti, Jjangu! Neevaayo embalaasi endala eya lukunyu, era eyo yali agituddeko n'aweebwa ekitala ekinene n'obuyinza okuggyawo emirembe ku nsi, abantu battiŋŋane bokka na bokka. Bwe yabembula envumbo ey'okusatu, ne mpulira ekiramu eky'okusatu nga kyogera nti, Jjangu! Ne ndaba era laba embalaasi enzirugavu n'eyali agituddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe. Ne mpulira ng'eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti, Ekiyi ky'eŋŋaano kya ddinaali, n'ebiyi 3 ebya sayiri bya ddinaali, kyokka amafuta n'omwenge tobyonoona. Bwe yabembula envumbo ey'okuna, ne mpulira eddoboozi ly'ekiramu ekyokuna nga kyogera nti, Jjangu! Ne ndaba era laba embalaasi eya kyenvu n'eyali agituddeko erinnya lye Kufa, ne Magombe n'agenda naye. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekyokuna eky'ensi okutta n'ekitala n'enjala n'olumbe n'ensolo z'ensi. Bwe yabembula envumbo ey'okutaano, ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gy'abo abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'obujulirwa bwe baalina. Ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, Olituusawa Mukama, omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutawalana ggwanga olw'omusaayi gwaffe gwe abatuula ku nsi. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru, ne bagambibwa okugira nga bawummula, okutuusa abaweereza bannaabwe ne baganda baabwe bwe baliwera abagenda okuttibwa nga nabo bwe battibwa. Bwe yabembula envumbo ey'omukaaga, ne wabaawo ekikankano kinene, enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi gwonna n'enjuba ng'omusaayi. N'emmunyeenye ez'omu ggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini bwe gukunkumula ebibala byagwo, nga gunyeenyezebwa empewo ennyingi. N'eggulu ne liggyibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa, na buli lusozi n'ekizinga ne biggyibwawo mu bifo byabyo. Ne bakabaka b'ensi, n'abalangira, n'abagezi, n'abagagga, n'ab'amaanyi, ne buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi. Ne bagamba ensozi n'amayinja nti, mututuweeke maaso w'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'Omwana gw'endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ali ayinza okulugunyira.